Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo ofiido olwaziza n'okusoomoozebwa okulala. Asobola tuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza nyinaziwa Amuza Kyeyuna abanyi muyita Rastabaga. Tugenda kwogera ebigambo olwaleero ebya wano n'okwetoloola ensi yonna. Agenda sooka kubuuzeeko tutandike program Baga buuza abantu. Nga bulijjo tubabuuzaako Rastabags wa Amuza Kyeyune. Just okwetonda mulimu kasenyiga oba oli awo ne tujja ttambula mpola mpola. Babuuzaako neyo tulomyo tunyumye ku biki ebitambula wano ngera bwagale n'ebweru otherwise mbebazo tugoberera otulayikinga otufollowinga n'okusharinga waka waffe mwebale kubaayo Baga omusajja w'omu ghetto tuzze tunyumyemu neera. Kale kujjukiza essomero lya Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School erisangibwa Kibajjwe Degeya. Bangambye kigawo kiti Degeya. Bombo. Balina abasomesa abatendeke okuva ku nasale mpaka kibiina ekyomusanvu, environment nnungi esobozesa omwana okusoma obulungi. Balina center number 2 eya UNEB n'ey'eddiini. Abaana balya bulungi, abaana basula bulungi, abaana basoma bulungi. Computer lab eri ku ssomero esobozesa omwana okuyiga computer. Ko curricular activities nazo bazettanira. Ogenda bafuna ku namba zino wammanga 0700 808 882 ne 0786 016 593. Ye Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School Kibajjwe Degeya Bombo gyogenda okubeera nga obasanga. Alina omwana okuva ku nasale mpaka kibiina ekyomusanvu batandise dda okuwandiisa abaana. N'enjogera yaffe ya bulijjo education is the best inheritance. Baga njatandikira eddoboozi lya president wa NUP bwe yabadde side zeri empigi olunaku olw'eggulo ng'ayogerako ne bannampigi ng'agezaako n'okunoonya akalulu. Alina bye yayogedde ng'ayise Mathias Walukagga Katuuti. Bye yayogedde bye bino bwe tugenda okusinziira okutandika okwogera ebigambo. Basobola okukola byonna naye tebasobola kustopinga saawa, tebasobola kuyimiriza budde. Era mu kiseera ekituufu amateeka gagenda kola ne kino kati bagambe nga Walukagga tanatuula. Basebo ne bannyabo bino bize bikolebwa. Ekizibu ekikulu ye Museveni we tumala okujjako na kyemalira nga yeze pulezidenti tugenda kubeera ne kye bayita by election. Amateeka gagenda kuddamu gakole ebyokulonda biddibwemu mu butuufu eba election zibeerewo mwe abantu abalina obuyinza mugenda kulonda abantu be mwagala kubanga temateeka mwe bewa obuyinza. By election ejja kubeerawo oluvannyuma lwa president w'NUP okuwangula Kalubiri 26 mu Kyadondo mu Busiro East. Walukagga akomye ku ballot paper kuba mujjako mu bukyamu era afuko mbaka parliament owa Busiro East. Ensonga eno gye njala tutandikireko. Omuyaye muya ariko ba Mwanda muyaye Bobi Wine muyaye bati bayita abayaye. Owide concept ziringa 3 mu statement eyo gyaza mu ebiboozi bye. Esooka akulaga agumya Walukagga mbu waliwa bobe baba wa kadi era abe mugumu wa government yakoze be yakoze. One ekisooka ati ali mugumya Walukagga. Two bobo kiwuliriza akulaga nti agenda yisa Walukagga mu Kamoli, meaning that essaawa zino Walukagga wawedde kuba agambye bwe biggwa jjategeka by election ng'amaze okuwangulwa president ajjateza essaawa zino Walukagga you are what gone. Obo kategedde nti essubi lyamuwadde lya after yenga awangudde kitegeza essaawa zino Walukagga wawedde. Eyo concept number 2. Concept number 3 netuddayo ku ky'obubuyaza abantu gejja nti ono kyali muyaye asose n'ayefula nti agumya Walukagga naye n'amulaga nti toyinaawo ssuubi n'amala n'alyoka abalaga nti wamma bannayuganda nze bwe nnaaba mpangudde naye ng'akimanyi tagenda kuwangula. Lwaki ogamba kimanyi? Kati olwedde gwe byayogedde obyowulira. Kati teddako isijja n'abataddewo ejasobola okuyisa Walukagga wadde atalina mpapula wadde alina. Bya kibuli ye alinga agamba gye tumalira si bya kalulu by'amaanyi gye tumalira Walukagga ngenda muleeta ku mpaka.
katuzaayo ze saagala kugamba abantu naye kenka kyogere buli luutu alinga agamba abantu ekijja kijje mu kalulu tebagenda mulangirira ateekateeka bawagizi ba Walukagga yabalaga just in case nga banangiridde kyaliwa mwe tugenda mu by election naye batanangirira wamma temuggwamu maanyi tukyasobola ne Walukagga ntumuleeta ku mpaka. However, the big kwegaicho kinene mu kiyinzo ky'obuzaabuza oba abantu naye tuddeyo ku biri ebibiri agumya Walukagga second amaze tewakyali ssuubi paka nga yamaze kuwangula mbu alyoka amuleete naye kino nkugambye kiri nti abawagizi ba Walukagga temuggwamu maanyi oba tukwataganya bwe mba temuweddeemu maanyi nti naye baba tebannangiridde mu abawagizi ba Walukagga byamaanyi byakulangirira agamba bwamala okuwangula kwa president Walukagga isi agamba yamujjayo mu bukyamu Walukagga ajja kuddamu anominating bwe bajja teeka by election kati by election ekisinga obukulu ye kyatayagala kugamba abantu isi yajjayo elegamini on grounds of za byakusoma si bwe kiri kati yalaga byakabuli nti psychological akimanyi Walukagga taliiwo okategedde ebitabo tebimufivalinga naye kenyini nakikulaga mbu Walukagga after minga maze naye akwata kino ekigaali kya Walukagga kyayagala osigaza akikozesa waliwo tugate twagala kwogerawo naye akakeneye kaba kawedde ayagala kukozesa kigaali kya Walukagga kirwane nga kimanyi kigenda leeta musajja wa kyafu azali tubyonole tudde mu by election kumba amazima gali nti tayogera ku ground za Walukagga bannaye akitegedde akitegeere ze bamugirayo tazogeddeeko nati yakulaga Walukagga ine empapula kijja kuddayo nagambako the higher the monkey climbs the more you see its buttocks gye bakoma okwewanika mbu baasoma gye bakoma okweswaza kye bagabana kati bo bakyakakasa bo oyo ow'ekembu simanyi kembuliigi bo bakyakakasa nti equivalent ya 11 kyetugamba nti eira babubuyaza abantu oba si ekyo kino kitegeere bakuŋŋaanya busungu bw'abantu isi ne bwegamba oba kooti ne bwekwaga teyasoma baganye okukkiriza ensobi yaabwe bakuŋŋaanya busungu bw'abantu akaluniwe kabakoli nga balina abantu mbw abanyiivu baganye okukkiriza bawagizi ba Walukagga nti ebyaddala Walukagga wamadda yosome ekisanja ekijjojja yamulaze bwe mala okulayira okomawo naye nga kimanyi tagenda layira kyegamba psychologically ali mu kusigaza abo abawagizi ba Walukagga abo abakwate nga naye bate bamulangiridde ye alina ekigaali kyayita eky'abantu abanyiivu ali mu balaga nti gavumenti Museveni ye mubi kigali no kyali muye lwaki tasooka n'ayogera grounds isi ze yagisaayo Walukagga bwamala okunyola grounds ezo n'atunyonyola just in case singa agambye Walukagga bw'omala okusoma tugenda kuddamu tujulire tugenda tegeka okulonda ye lwaki agamba bwawa kane tukwatagana oba nti Walukagga teyasoma Bobi Wine aganye okukkiriza nti teyasoma ye yeswaza ow'ekembuliigi kyekigendererwa kye si nti agenda wangula akime tagenda wangula kati ali mukuŋŋaanya abantu balina busungu kyebala bayogeramu n'agumya abawagizi ba Walukagga n'abalaga mutuyinayo n'akadirisa akalala akajja ali mukuŋŋaanya abo abantu abakambwe ali nga balina obusungu bwabwe asigale nga atuma ekisigenda wangu naye bagenda sigala nga bamukolera effujjo nagamba ali mukuŋŋaanya kintu kyaga bantu baagala kukozesa wali 220 nga tumaze okulonda bayagala okukozesa mbu woyo wamma tukiyiwe so seriously Bobi Wine nga Bobi Wine akimanyi is just omanyi bayita ba political bakyayita bragging okuvimba nga ono gamba avimba Bobi Wine ali mu kuvimbira mu campaign niye byaddala talina kyagamba abantu kiki kyeyayogedde ku Walukagga wani yakulaze Walukagga toyinaawo mukisa sibigambye alaga nti omukisa gwaweddeyo ku mbeera nga bweri kati essuubi ly'omu nga tumaze kukola ki amaze gena mu bukulembeze ye naye bw'atawangula kuba akimanyi tagenda wangula gali waliwo baasigamu obukyayi ye gavumenti wamaawo bw'olina okukolagana nabo kanaye gavumenti katukuteekemu abo bwe bagamba mbu simanyi bwe wamala okulonda Walukagga wamukomyawo bw'olina otunuulira aye bino abyogera atunuulira kubanga amaze okuwangula afuse president bamulayiza ategeke by election ebyo nno byonna bitumenya obwongo naye kankubulira ensonga lwaki ayogera bwatyo bakwata ekinene kya Walukagga kye bataagala kusesema ye nga ye is using this opportunity akuŋŋaina bakuŋŋaanya mu magezi n'asiruwaza ono nti wamma Museveni
wamma bwe malolayira wamma neta mugamba twammadda yosome tamuka wamma lete empapulazo kitugati kuye yeswaza nayo no bamumuyaza ne psychological ayine kigali kyakuŋŋaanya naye ebyo byonna abikola lwa nsonga Walukaga ayina kyabanja nze ndowooza n'okwongera otembeeta Bobi Wine waali kati ndowooza asuubira bannaye banankasukira ku byasigala bamuwa obwogezi bw'ekibiina waakiri that's the logic balina kye bayinza omukasukira naye jjukira wano wakyaliwo obukutubba tetugamba bifo bya kibiina nga tetunava mu kulonda balina agenda mu delegates conference tabamuka naye tuba tusooka kati ani ayinza okugenda mu delegates conference ssaawa zino tewali teri kibiina kiyinza kugenda era n'ekibiina kiba n'amateeka nti delegates conference tugigenda mu luvannyuma lw'emyaka bwegi very good kati ssaawa zino Walukaga tannafunawo mukisa ogwo naye ebyo byonna balina bimusuubiza najja kati anoonya kikyafuna mu kutembeeta omukulu however ye nga ye akkirize statement za Mukama ezisolaka essaawa talinaawo kakisa mpozi mu pate yaabwe naye nga gwe kyeggaiti fe abaana abapsychological waliwo abantu bakuŋŋaanya gavumenti beerina okutunuulira ti abeebusiro mukkirize wamma kyaliwo mmwe teyasoma ono aleme babuya zambu wamma Museveni isi akati ffe bwe tuma bwe tutuukayo bwe malolayira bwe batakulangirira bwe busungu bw'abantu abo agaanye obubakkiza nti kyaliwo ffe teyasoma tuwagire magoro abalekaawo na busungu wamma kati ki nagamba ate abantu abaleka nga bo bamanyi nti kyaliwo bwe bamugjamu byabufuzi nonti academic papers nakinaki kati nabalekerawo obusungu yebe bantu bayagala tutuka okukuba entoli nga bozi ekijja kijja tetolina kyotugamba netugamba wamma mugwe security abo boyina otutunuulira bano baali mu kulimbalimba however yabyogera because Walukaga ayina kyabanja ayagala okusasulwa but still tugenda alina nnyo byagamba abantu kati sanze notwetera Walukaga lotalikomba okugamba okwogera ebibimbo mu bantu kitwe ogenda byogera nga weeswaza abo Cambridge walimba munne wamma bakujjayo wamma tewasoma nagamba Walukaga nange ow'omu ghetto ebyo mbimanyi you never went to school kati ekimugano ogamba Walukaga nti ddayo osome yakwata ekinene kya Walukaga secondly bino byaffe abamu ebyo tubyogerera baali ababiri abana abasobola obulizo naye ffe ebyo mutugamba eyo Buganda for Museveni kazigo ka Museveni tasobola kugamba Walukaga dde yasoma nze nina ekintu kyendaba mu bintu bino neebuuza lwaki omusajja otawagira omuntu omulala abali mu lwaki tawagira omuntu omulala kyetugamba nti kituufu ali mu kuvunza opposition Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff bbiri eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center number ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. ogambye otya ali mu kuvunza opposition bonna alekewo owenale mwayitemu gwewaddeko nga waliwo ekikulu nakubuuza ne luli gwewaddeko ekikoona ku aji waffe ali wali kati ekimugano ogamba nti kale ono yavuddemu magoola kyegamba bwe kiba nga kyabana aboogera ebyabwe Walukaga abanja batyo muli amooluka okulimirira ku ono bali mu muteeka mu ssuubi naye biba byaffe ebyamunda kyetugamba nti neyo force gy'alina afazali agirekanga eyulisi tasobola gipaledinga mabega wa muntu w'opposition. So he's running for Museveni nkiza kasooka ayonone opposition yabaddema eyimya wamundi kati tuli ku Sseggona nasooka afulumya Sseggona ebalira Walukaga ataasoma Walukaga ataasoma yamala omukwatako n'abalekawo nga mutagalamu nga wamma katudda nejjukira mwe yabasigamu temuwagira enaale tetugenda londa awamma magoola abalemu buli omu n'asigala stranded. Ono omusajja alina ekintu kye baakoze oba abaana batandise okuŋŋamba and I'm even telling people kati ye kamugambe okyali anyway tujja mwogera kwa abasajja be baŋŋambye beesebye okubwa meya wa divisions ezenjawulo batandise okuŋŋaanya abavubuka
babagenda ogenda nga bayisaamu ku byalo bakangakanga abantu n'okutiisatiisa. These are the groups of people abalina obusungu bwabwe. Ti abantu olweka stranded abamu batandika n'okunoonya ebyokukola bw'osanga nga bitu bali PhD bagenda bakuba abantu batiisatiisa temujja londa temujja kukola ki. However, ngono tebasobola muvaamu walukaga wamatu tuwagire olajja babuza kati nze mundeseewa. Kati ne bayimira ono sympathy of walukaga kumbe tewali sympathy. Babulyako kye batasobola sesema. Still tubafa ab'omunda tukimanyi tosobola kukwata force yonna gy'olina ya people power oba ya nope n'ogiteeka emega w'omuntu yenna opposition mulala. Oba wagiyuza okimanyi n'ogijja ku seggona n'ogireeta ku atasoma ne bamugjayo tosobola gikwata olina ntagaze bw'agenda e Masaka awagiraani. Laba kye yakola Emitiyana n'eyaliwo ow'amaanyi n'amugjawo n'aleeta akaana akatalina mulamwa ng'ambe ne waba Nabbusa. Obotegedde kyekiri ene walukaga nti ekyo tukijjayo mu project for Buganda for 7 okwata ekinene n'okijja project ya Buganda for 7 teri mu NRM mukka kiganda kyogera ne luli era tujja kugenda tukyogera programs ez'enjawulo twongera okkittaanya omusajja wa Buganda for 7 tagenda kujjanga ye mu 7 yekka akugambe nti munnange ntandise onnoonya akalwera mu mpagire asobola osindika abakungu ngeza bugeza ne bagenda Mmengo ne basaba Ssaabasajja ne Katikkiro tuba tusaba mutuyamba akaluka abasajja tugeza Ssaabasajja n'abawa ttiimu ekola nabo wate singa bamuwa ttiimu naddayo n'agifacilitatinga yo n'etambula ng'enoonya akalwera ye nga taliiyo naye nga bamuwadde legal team emunoonyeza akalwera naddira kyetugambye n'akwata aba-opposition wano n'abateekamu koodi endala n'aleetawo aba-opposition ababe n'ayoola eyammwe nti si tikiri kuye agenda okujja anoonya akalulu ye ng'enaalimu alina strategy z'asobola okukozesa. For instance wate singa agamba ngenda leeta kati nga bwe yaleeta ghetto structure okiba ghetto structure yatandikira wano mu Central Region yatandikira wano mu gye bayita Kampala Metropolitan Kampala Mukono wa Kiso n'Empigi ne bagenda nga bagejja Jinja Mbale oba otegedde naye bw'aba tugeza girese mu Kampala wano mu Central n'etandika okimanyi abavubuka abasinga wano mu Central abadde aba opposition wate singa abasikiririza ku ekyo oba otegedde nti ajja yita tugeze mu projects ez'enjawulo akwate abantu abo then neeno politically kyetubuuza nti mweba political setting anaayitawa ti mu political setting ajja yitamu mmwe Buganda for 7 okumanya Buganda for 7 si ya leero okimanyi yakugatunagenda otuuka 2 emeka nga tewali opposition Buganda for 7 opposition eriwa show me where opposition is weri togiraba ngani parade nze ababaka ba parliament bakansala ba mayor n'aba kati yali opposition baamuonoona yali mukaako ye yali opposition waddala oyo musajja kuva mu 9 mwezi wali witness musajja oyo nebino bino ebyomutagaza simanyi Kaini Abeli simanyi bikibeeriddemu ekwe bibyayonoona mukaako naga let me go back on the grassroots ne badde bazimbe politics owa wansi buto naye bye byatagaza naye those were the characters abali ku opposition ngabagala change yaddala eri serious ate peaceful change Samuel Lubega mukaako omanyi kyegweta Fred Mukasambidde akagaye gayi kosajja Mukasambidde yagamba mukana akalwa wagira mu 7 kuba president kati mwana twanti obuzibu obuliwo kagambi era amunenyaze gwensekerera nakugamba ne bali abasajja betwegomba omusajja gwajja kumacha nituke bwakera kumacha nagaba fa aba Green Party oba aba Democrat sugeza olaba nga interests zaffe ezisinga zikwatagana n'aba Republican badde okuwagira senator mu saze eryo nimbuuza wane Uganda kyeki kuganda gwe olina little resources for instance kati muganda wange bulira eyesimbye Frank Bulira si mu bubi bwo olina kyogamba gwe manifesto tena gwe machinga naye mubonna bonna abesimbye wakusinga ku level bubuuza ino banga ino kyetugamba tizo okusobola okuwonona my little resource let me merge with no party kuba ebigendererwa byange bifaanagana mu nayo at least I will score nga 70% ku lw'abantu bange bwemba njagala butonde ndaba nga ate manifesto ya NRM tugeze ate tu eri nayo obutonde ebulina kati nze ne ngamba nedda singa atekkiriza n'esimba emiti nga bwegamba n'erabirira entobazi mu kino ekisanja n'ebituukiriza nze mbyange nja kuba sikowalinzeyo nga 50 lwaki sijoyininga naabo kyetugamba kati oyo ye omunenyaki Fred Mukasambidde tiyagenda olaba nga interest zayagaliza abantu bine community omanyize nakugamba ng'ogyeko okweyagaliza tulina kukolera abantu oli walunaga nti nze okubeera MP nsakira abantu bange kambere independent
ani amugana bwabira independent amalo yitawo kye kimugana okulininga ku muntu yenno gyo twayogera ku magola singa ayita wali agano amugana for the case of interest ezabaki ezabantu besizizo omuntu so kyegeza tugeza kugamba bino byonna tubireeta the issue is Bobi Wine n'akagulupu ke bakyaganya okukkirizisa Waluka Ganti twakuwaata bamuwa ssuubi litaliiyo kyokka ne batukale bali kukanumulaga mbu tumala layira tu Bobi Wine psychologically bali mu kukuŋŋaanya abo abantu abalina obusungu ebyo ebibuuzi mbu yalaga gavumenti yeyina obuzibu buyejjeyo omusajja kati ali mu kukuŋŋaanya abantu abo obusungu okubona ekuba kuwedde kati bamulangirira waliwo abantu bayagala okukozesa kyekimu kumwogesa ebisitatimenti bino naye ne tukugamba talina message to the people kati yatadde ki abantu b'empigi ku mmeeza yabalaze nti gavumenti mbi nnyo tukola okujjamu bakandidate nze nakugamba I rather be with the devil I know other than the angel I don't know kubanga bwe tutuukidde olwaleero bbaaga nga bakandidate bali bawere 14 aba NRM abayisewo unopposed naye nga waliwo abamu be bajjamu obujja mu nzijjamu eya talina bitabo emikono gye yaleeta ono agamba teyamuwa mukono gwe naye nga yagireeta ne ground endala tonakiyungawo nalabye Kadaga Dere Mutaya mu courtings yagambye disqualifying a candidate is a new development. We did not have this in the National Resistance Movement NRM before. This is a strategy used by the people who fear competition. Where they are weak, they do not allow others to stand. I am very dissatisfied with the way the Electoral Commission is behaving. Every day, candidates are disqualified without being invited for hearings. This is not justice. Former Speaker Rebecca Kadaga agamba bino tabimanyi mu NRM kuba babaddewo isi ne tukana kujjamu omuntu nga temuyise kuwuliriza side ye nti embeera eno ekolebwa abantu abanafu abantu abo abanafu nga tebaagala kuvuganyizibwa mu bitundu eyo gye beesimbye so 14 sofa NRM unopposed. Nalabye court endala ya bamuyita yaliko mbaka parliament owika session ndowooza omukyala ye Winnie Kiza Winnie Kiza oba nagisevinze gundi ye yagambye nti bino ebiriwo si bipya byaliwo mu G8 UPC neyisamu abantu 14 opposed ebyavaamu twabiraba tutandikire ku ekyo bakandidate bana baziba babajja mu lwa bitabo yasabu meetinga amanya abamusemba bamu nga tebamuwa mikono gyabwe simanya yagenda okwesimbawo nga talina tawandise mu butongole nti alizayinize mu kifo kyabaddemu lwaki kiri bwe kitonawo neyanza okusooka kantalike ku Mami Winnie Kiza omuntu yenna alina endowooza efaanaganya bino season yeno n'akekinana tituyiza okudda mu byekinana mbagoberawo I just chase you away one party bagiyita everywhere UPC everyone UPC toka Paulo Mwanga byakolanga byebiriwe essaawa zino muleka na mututi satsana gya kinana eno incidents tuzireetenga bwe ziri ebyo byekinana abantu abamu balayiranga n'okulayira ne batajja mu parliament kati bye tugeraageranya ne bino mwe nikiza namwe musirike tukoyo tubuzaabuza temukyusa history wa ggwanga mutubyeko wamma tudde ku kino agamba nti 14 NRM beina opposed ne UPC mu G8 yabayina nekubuuza gwokimanyi ne mu G8 waliwo abalayira ne bagana n'okusala okujja ku parliament kyokka UPC mpalo mu byange byakolanga bye bikolebwe sazo Winnie Kiza n'abantu abafuna mutufeeko temutumanyira mutuleke guno mulembe gwaffe wamma tugamba bwe tuti bana abo mulembe guno ze kinnuma kiri bwe kiti mmwe buli gwe bakonyeeko tuddeyo tujulire olw'ensonga waliwo ate abatandise kati ng'ababikola bateze ekinnumye mu Kadaga alina ekimulumanga ye naye ate ekinnuma kati isi batandise omukunamya oba kategedde kuba wao joba nominating ate bajjanga bakukuba mugwe kenyeni ebitunjo no wamufono wanfu notandika obafulumya bwotyo then go kunama so issue are losing credibility ate nga byabakama omuntu nooza nti ate byabakama oli mulamuzi so ekifaananyi mu kitereeze bwebanga yenkola ya isi nga temenya tteeka omwogezi wa isi ajja nnyonnyole
Agenti bannange ffe tuli police tetunoonya misango olw'ensonga bweti ne bweti. Naye if not so mutajja kunnyonnyola yuka tulina gye tuyita galibo society. Disqualifying a candidate without hearing. Tomuyise awulire side. Those are issues etugambe ziri mukunamya isi. Kiringa abalagati waliwo kati yabatadde ku ntoli. Kyengamba nti kati ate mmwe batandise ozanyisa mu isi mwe mugende mujulire mu kooti. Kuba kati nawudde omusajja bw'aba yalekulira yakakasa nti nalekulira emyaka esatu kati bamuli nominating kati ate bagamba musatu aliddeko bbaluwa eragambu nalekulira. Yagenze mu kooti? Ye bangambye agenda kuddamu. Because kati ekyo ate isi yalibadde ita side ye. Newuliriza. Nabagamba nze nalekulira dda ne if not so kirugamba isi. Nenonyeza ne mu police gye yali akolera. Tekyetagana kweza wabula it's a matter of kunyigamu awo. Omuntu bwati ne bwati database bakuleterawo design biki kugamba isi na mwate tuleme kunyigiriza nnyo muntu mulo kuba kapapula takalense toka isigwe system yetu sola kugamba nti ono ye yani biography ye gamba etya firi yazi ngo mutali mu service ngambo tyambu omubanja kapapula kyengamba mbu isi bakunamya olinga ali ku ntoli z'omuntu kati mmwe bakooneko mugende mu kooti eyebwere tali isi bwe isi alabisenga omuntu agiwamba oyo mpozi oyo ye magogo yabadavuganya magogo then kati ne bano nze ate kyennemerako isi era kyalina okukwaka zikyajagala abantu tulemezeemu bwe tugenda mu kooti z'ebweru omuntu atayira bitabo oyo yenze simusaasira secondly bannange lwokuba nti isi nawo olina obuzibu omuntu nga yaleeta emikono nga tegira olwaki wamunominatinga ajiwera naye mbu olina jja naye mulugunya katugambe nti nogwe nojja nawe mulugunya kunze nogamba olina omukono gwange nenze saagukuwaako shalekana kasitaja awera bamugende namwe mu kooti oba okitegedde gwenda bono gwe tulina okukwatirayo kuba eno gye tukayanira okugenda newe ba local government yekola amateeka nti mwe mameya ne bakansala mwe musooka okukola obuteekateeka obutufuga wano mwe mutukole mwe mututerawo empooza then mu house ejjo nti atayina academic qualifications oyo tuyinza obutateesa ne bwagenda mu kooti ejulirwamu oyo yafulume however zino ensonga endala ezizzeewo nze ate ndaba butiitiizi zindaba munange obutiitiizi tosobola kungamba nti gwe oyina amaanyi mu kitundu gy'ova because nze kyennalirowoozezza okimanyi ojjukira omukyala yagamba nti baamuwamba owe Bukedya kati ate oyo nze gwe nnyinza olaba watukwataganya nti kiregeeza gwe wakola olukujjukujju wakola embeera yonna ne muteeseza eyo nokimanyi ne Bukedya batukako ne kumbeera nga isi okujja akisisinga gwayeesimbyewo nga abasirikale ku gate bakugirako empapula ne bazitwalira bano kati yes ne batuka ne baka ne internet evuddeko lwokuba baagala oyisamu omuntu omu abeera n'opposite ekyo kiri ku isi kyetugogeddeko nti bagikunamya ebintu bingi bitandise ovaayo naye mba tezijayo incident yemu nga wennaagamba nti ms bw'oba waliwo opposition nga nange ndiwe naaleero before nomination nga tunagenda wabyabakama ne tuteesa n'ovaamu n'enzija nzekka wa unopposed ekyo sikiinaako buki yali gentleman agreement yali betray of parties kuba abantu beeryamu enkwe zaabwe eyo naye bino ebitandise olaga obutiitiisi simanya ono teyawaayo baluwa ya resignation yalinga maama akuba omwana mugamba wayozezza ebintu noleka wano ekikopo kino kwatakwata maama omwana yayozezza ebintu entumu y'ebintu olwokuba ekikopo yakirabidde mu ffumbiro ekimu ekimukubye embooko obuba butiitiizi oba bunafu bwaki bwa bwongo so kati kyetugeza kugamba nti bano temwali bali temujja kwekwasa akantu akatono kakikopo kokwasiza ofulumya omusajja wekwasiza mbu simanyi yali takalika papula uza si bunafu obo bunafu na butiitiizi obutiitiizi obw'ekika ekyawaggulu isi ndowooza baliwo abagitaddemu akala so ne tugamba nedda isi okunama byabakama fulumya abantu ojjula Museveni ne Kayihura poliisi yejjudde ki kawuukuumi byabakama isi yo naye ogirabe kati byetandise naye mmwe abairaali bannaye muli mu kutiitira muteringi olaba taata wammwe jjajja Museveni akeera n'akuba twaze kankuweyo sinaalio bakwata Besigye ne bamuggalira batugenda mu kulonda kwa 26 bwe bamuggalira Museveni yali alina ku Samuel mba amawulire ne bamugamba bwe basaleedoza yali nagenda namugamba naye ssebo gwobeera otya bokisanga muli mulinga gwolwana naye emikono bagisibye gwoyagalawo okuba koyo ate kikyoteeza kwaye Besigye gwagenda okwesimba waali mu kkomera kyogamba osobola okuvuganya n'omuntu gwe kampeyini ozikuwa ye alimida nagamba Besigye sinze namukutte security ye mulina
ko musajja nedda abayina okubeebwerwa abagenda ba president kati president bwe vamba namu yagamba Besigye bamute wasobola vuga jana muntu ali mukomera omulamu amini owabya akakiiko k'ebyokulonda ebiseera bwe mbasale yali Dr. Sulaiman Kigundu ndowooza yawandiisa Besigye nga ali mukomera ngo manyi ensonga jawa is not yet a convict sawa yonna ateebwa n'amuwandiisa bw'amuwandiisa Museveni nakkiriza n'agenda mu kalulu ne Besigye ekyo manyi incident kugarume kifana kituwe ekyo tulaba ne tatawa mwakkiriza okuta omuntu bagende mu leesi kati gwe ngambo ti atosobola okusibirayo ne kaki kyabamu gwe tutamanyi oba otegedde logic timwe muli batitizi n'okusinga tata wammwe kuba ye tata wammwe akulaga mumuleke ebyo byayogera ku Bobi Wine leave the boy leave him mumuleke tubiisane isi yalazemu obutitizi okujjayo omusajja oli obutitizi buli mmada abeesimbawo isi baagi ona yesimbyewo ne magogo yesinzo bakunamya very good isi bakunamya isi obutirizi buli mu bano abesimbyewo anti isi eberaga nteri credible tesobola kuwala tetugamba nti yo isi eruzinga credibility so si butitizi bwayo ayo si ntitizi naye kati kiraga waliwo yagiwambye eri kuntolizaayo kati gweyagala kwegambiraga erina kigaali ekigivuga however netugamba ati temugenda zanya buzanyi bwe mutyo abantu bagenda kujja n'opposite wano zembabuulira mugenda kuwonoona ebitundu ojenga abantu ina byobagamba police zekagambe n'ekirala bino ebintu tukkiriziganye tuleme kweyagaliza nnyo zenina ekyenjagala kakyogere wano kemwesi era kikwata nnyo ku Mr. Magogo oyo zenina kyensaba ekiruma kibalume sifuddeeyo buli omu aba n'endowooza era n'entegeerayo njagala bwe tuka mu parliament ekisanja kino tukole etteeka erigamba nti president wa federation taabeerenga na buvunaanyizibwa bulala aba president wa federation very good yonna taabeerenga na buvunaanyizibwa bulala obwenkanankana bwe buti kituufu okugeza chairman w'ekyalo chairman wa district kansala meya simanyi MP simanyi biki ebyo byesonyiwe otule mu federation kituufu because federation bannange federation si ya mupira gwa kyalo twafuna ne Africa Cup of Nations namba obijige byo tusamba twafunye mungi nalabye musajja mpira kubye mu bango nze nabagamba okero si mukubi wa penalty nza kuba I don't even discuss omuntu bali abali wali siba zenjaga tutandikire ku federation ogireza president Magogo fuluma mbyobufuzi fuluma eri musimanyi MP oli MP otuse bakwali simanyi akachiko simanyi ka ICT ko tulako simanyi mwino genda for benchmarking ate director wa masomero go ebintu mukwataganyira bingi sigaza amasomero n'omupiira gwaffe wate yasigaza mupira genda mbyobufuzi omupiira guleke tutekewo omuntu ngabya nze my request is omuntu akulembera federation yonna mu ggwanga bannanga ave mu bukulembeze obulala obumutwala MP akulembera constituency okujjako nga mugamba 1 kabiri bibiri ekisooka nga mugamba you are cheating the community for your benefits oli eza federation eri ez'omubaka oli esemanyi eza president wa oba otegedde if not so you people you are killing the system kagenderere so kati kyewaganye kyekyawini ekiyiza nti bifaanana n'egyekinaana awini kiza zaluleta byakinana nze kagambi embeera y'egyekinaana you people naye nkaera nekyali yali muzeeyi yaŋŋamba ekikulu muli baana bato temumanyi byaliwo ne mugamba muli basajja bakulu naye mwali mbyala ebiseera nammwe mwali temutegeera yaseka na busesi iwe singo naye ye yali ku mirembe gy'Amini kati ye nga bw'aba anyumya alaga ffe tuli bato tetwaliwo kwegya emirembe naye mba nyumya ne mukulu munene nga naye iwe singo ekibuga akize ku mulembe guno Museveni nange bwe nali nyumya ne mugamba nedda naawe olimba waliwo naye wali mu kyalo kyokka ekibuga wali omanyi kige bigenda mu maaso muleme tukyusa ffe naffe twafuna history okuva ku bantu abaddala kati egyekinaana gye boogerako wano wawini 14 NRM one opposite 14 the numbers are not the issue of 14 and 14 the system is the issue kyoga system y'egyekinaana eringa system ya Museveni bw'ogira bakati nga tuggyeko okwewunzika winikiiza ne banna abakufaanana gwe kyolaba Paulo Muwanga bye yakola naye no Museveni byakola kale bwe bwanga mwagala kugenda mu nsiko let me give you a precedent nagambako n'abavubuka Amini bamulumba wano mu 79 amagye ge Tanzania n'abayoyikira abaaliko bakuba amagye ga gavumenti ne gayiika abamu abatwalanga simanyi captive prisoners of Tanzania abalala badduse bazeeyo wabwe Sudan abalala Kenya kwe gajje ne bisasika abamu ne bayingira mu bubinja bijjo obw'obuyeekero obwaliwo mu 79 tuyingira mu kinaana
Paulo Muwanga abali bavudde Tanzania bakwata obuyinza babuyina mu kinaana bategeka okulonda. Bategeka okulonda Museveni akunganya bukadoogo simanyi alefu bali batwayitanga balefiji Abanyarwanda abalundi ayina fulo nasa remember ebigaali yali atandise okukola n'abagamba bwe mubba akalulu ngenda mu nsiko. You remember statement yezo psychologically tero gamba abantu gwokimanyi Museveni yagamba okugenda mu nsiko be yali agamba government yali agamba ejje lya government lyali limaze okuyiika mu 7 mwenda government yalina jje ng'abantu bali kubye bajjeka Abatanzania bali kubye likubiyulise wasigaddewo obukundi essaawa zino gwe genda mu nsiko totutiisa tusana gya kinaana mubijja bange ebyeje kinaana era genda kale tulabe ne incidents ezaaliwo mu kinaana bano bazikweka tigate mwono na history waddala ne kugamba kyogamba tokimanyi nti mu kinaana abasajja baggalirayo abantu nga ne bwolayira UPM ya Uganda People's Movement y'abantu ba Museveni yalayizo yayisamu bwe yalayira yajja yalayira nakulayira very good wawulako bwe bakyusanga constituency ne bakulangira MS bakulangiridde mu constituency naye nesimbyewo Kampala ne bagamba lyono the one in Kampala ng'abamu babajjako ebifo kagenderere in fact n'abamu babakwatanga ku road block very good okunominatinga kwalinga kasaa 2 mpaka 6 bakwatira ku road block okubbi abakuba ne campaign kino temukiteeka ku system mukiteeke ku bantu wali tugambe mu abatitizi mutandise okugula isire mugyonoona ne bajjamu abantu balina kujjamu naye gwe leka kiteeka ku system ya Museveni nga nikote bali 14 ne bano 14 leka tulimba kini nze nuwanya abantu aboona history we gwanga bebasinze okutta eggwanga ate alaba 14 opposite wali 14 alaba ebya olimba you are lying leka sese ya kinana yali bweti the incidents we are not the same waliwo era ono statement jibatera okukola ku Museveni ojugere byettaka numu omuntu nga akyusa history kyali yagamba Luchamuzi John Ken Katonda akusasa akusonyiwe simogera ko mbubi yada Museveni alimeddwa okuzzawo oluganda lw'ettaka wakati w'abannannyini ttaka ne balandi road ab'ebibanja ne bannannyini era nembuuza nga we lwaliwo ddi nembu jopote ettaka teryali ya gavumenti very good nga we lwaliwo ddi oluganda wakati w'ebibanja nowaki ye President Museveni yebo akulaga nti ow'ettaka owekibanja talina nakwegula erina nnyini ttaka tekiri mu mateeka Luchamuzi nakugamba mbu alemeddwa okuteekawo oluganda nga bwe lwaliwo ddi lwaki nkireese nti bano bakyusa history kati akulage mbu ate Museveni yayonoonye ensonga y'ettaka kumbe omuzungu bwe yajja wano mu 1900 endagaano y'olwenda ojjukira yali wamba buwambi n'aligabanga bw'ayagala abaami simanyi erya Queen Crown erya Mayiro n'awako lyabo yayagala simanyi ery'abasiraamu ery'ekibuli kyaki ne zeegabira tobijjukira tugenda ovaawo bwe twajja nga tufunye obwetwaze kuba yatufuga emyaka 6 mwegi omuzungu bwe tufuna obwetwaze Amini naji Muteesa najja yakola ki ku ttaka Obote bwe yamufuumuula Obote teyali twate yafuka public land Amini bwe yajja yabaddiza ku ttaka Obote Amini bwe yagenda bamuwanga babinayisa banne bajja Obote tunakomo yabaddiza ettaka Museveni azaayiza tuwanga teta mbwate ekinnuma lwakimbireeta mukyusa history bantu mmwe olwokuba mulina obukyayi bwammwe ku Museveni kati oyo wini kiza bebalireetinga ebyejo ekinaana we are other incidents ezaleeta embeera eyo neeno embeera ndala eno embeera mama kiza kankugambe eyekinaana tugabi baggalanga n'olodi buloka bala babakwatanga n'obakwata eno embeera maama yeerimu abakulembeze abalya mu bannaabo olukwe bo ne balayira basimanyi bamalende simanyi biki temutumalira budde kale lwaso history ze nasoma history ekitta communities let me tell you people kwe kwonona history owaddala omuzungu kyovola batukutte n'atuwunziko obwongo yasooka najjawo history owaddala nabuzabuza ebyafaayo gwokimanyi history ow'ekkatala ku A-level excuse me history owaddala ku A-level abeera European history ow'ekkatala kompa ne bagamba owo African history optional omuntu alano butamutu African simanyi nationalism optional otegedde ne balyoka bakulaga nti ate history atandikira ku French Revolution genda omunoonyi gwe batusomesa mu A-level French Revolution Napoleon Bonaparte nga bakuleeta ne bakusomesa bayitira Bismarck abaabwe tosoma Shaka Zulu tosoma Mwanga tosoma Kabalega kwadi we fierce warriors kati nammwe Bannayuganda abamu n'Abafirika mwegasse n'abasajjamu okwonona history ndandika okutta communities bwe kituuka ku kya history and geography nyiga because history got to know why do we study history to know the past to compare it with the present to predict the future ne past mwe mugitta ne mugiya bi present ebyammwe because you need your future kati future neere ebanfu automatically kuba tomanyi gy'ovudde
totegedde wo litomanyi omanyi jolaga. That's why is a new abantu abatta history na gamba government ya Amini yali yasinga ya Musayo no gamba otulimba Amini yafuganga bwogo musavu nalyoka alonda mukwano bamuyitanga Mustafa alisinga vice president musavu one man rule abakufa biseere byo eggwanga lyali sigadde kuki mbuli ababaka babiri abakikanga mu parliament ku mulembe gwa Amini sibamanyi very good ngamba nti simanyi biretinga ebyo who brought democratic rule mu Uganda mbulira obote ulira yali single party state everywhere UPC everyone babeka betabanga mukate bila imeka betulira democratic rule Museveni bikibe tuli mukati Museveni gwe mbulira system yobote yali system ki era gwe democratic rule byomanyi oba democracy gomanyi abira ati oliretinga yobote ne ya Museveni mbulira which one is democratic kutta history kengamba abantu batta history ebyaddala ne bagalo jogoro ne gwanga lyaffe ate gwe bulyo yono n'ekyemeruka n'otabulira n'otegera kyaddala n'okibuzaabuza ffe abaliwo kati obutta abaana abalijja mu maaso mmwe temukimanyi nti mukuze mmwe bengamba benyo gavumenti eno tebayambye abavubuka omulembe gwammwe gavumenti ebafaako era nze buli ajogera asooka kumuvuma n'abamu bakwata amataayi nembuza gwe mbuulya ku mulembe gwa Amini ogwobote mulembe ki gwe bagisanga projekiti z'abavubuka ez'abakadde mbulya projekiti zemwayinanga ezammwe ez'abafangako tewali project teri yadde bambuliremu ate nga batuga nti Amini yakula bulungi mu ggwanga ambulire project ez'abantu okusinga ku Museveni bw'aba alina ze yakola kale alina ze yakola ne Museveni takoze ezize lwaki olireetinga kiri olage mbu kiri kyali kirungi osinga kino naye nga nammwe ku mulembe gwammwe temwayina next ze bagamba okukyusa gavumenti bagamba mutuleke ono omusajja yali muyeekera omusajja alina amagye omusajja alina abambega alina abakesi naye buli myaka 5 atuwa omukisa ogulonda ate abakulembeze baffe betwaga olusi ne ku ground lugwe mugamba tutambaale mwe ku mulembe gwammwe ogwa Amini nga temwatambaala anabeerako yabafuga omu ba Amini yabafuga ogu nga n'olulonda tebalonda nakola ebitegeerekeka ono biki byatakoze bitegeerekeka mendongo paka ku makya abakazi mugula mu ddeeno mweyagala mukola bye mwagala nga mugamba talina kyabakoledde kati ekyo kiba kitutaasa egyali emirembe mwonoonye mugyonoonye mugifudde mirerembe mweke nnyini ng'ogamba mbu tuli kuki egyali emirembe tugifudde ki mirerembe yaleeta emirembe tugifudde mirerembe freedom of kwambala mukunama bukunami freedom of speech muwemula abantu freedom of worship musaddaaka abantu buli kyabawamu emirembe mugifudde emirerembe yeggwanga lye tulimu omwana myaka aliraga nakowa gavumenti alina kyetukoledde gwokoze eki abamu yadduka ne mu ssomero nasoma sirina mulimu ki ekiraga nti wasoma what shows that you went to school bino ebintu lenyekuumunda kubafuza Uganda bonna Museveni abadde he has a very big credit not even a credit but he has a D2 never see D1 because he's not perfect he is more than bali abalala asinga Amini yakola biki bingambi baga Amini yazimba Uganda House Amini nazimba zona ziposta Uganda buli kizimbe ekyamaanyi kiriko ne ofisi za government Amini ye yabizimba Museveni talina kyazimbye ekitegeeza simanyi takiraba zimbe byengamba abantu le talina kyakoze nga byakoze byo tebabiraba abantu twogere mu sectors twogere ku health sector kyogango tobiraba health sector twatandika okutegera nga mulimu na 6 killer diseases ozijjukira kati zafuuka immunizable diseases nezimu tebakyaba immunizing tezagenda health center tuzimanyi buli gomba talina health center bwekyogaibye tobiraba referral center zetuyina health center zetuyina zirifaro zote ziriwo tugende mu transport sector laba abantu abali mu private ne public sectors transport just munakwe mmoroka zikwata zinywaki tugende mu housing and urban housing and development kyogaibye Kampala bwe yali bwali oba ebizimba abantu byebakola estates abantu byebazimba bwe byali mu urban development and housing bwe tukyali era nze tano saagala kubeera na muntu alooza kati abo abantu bafaanaganako ne mutabaono sole tusesso n'ozaala omwana ms nokera nogamba taatawo nze taata talina kyotukoledde newerabira nti nokukuza otutuukawo nga toli mulema osomyeko oli mulamu mbula nagwo gubadde kutoba be bano neyerabira nti nemwawogganira twakoowa waliwo gavumenti mwe yali tawogganira twakoowa era ffe bulaza wakoowa ki so kijenje lwaki nyibiromiga winikiza n'abo bufaanana mwogere bye mwagala naye temwonoona history wa ggwanga in relation to present issue mwagala okukunga abantu okwonoona kitegeeza Museveni alina kyakoledde Museveni akoledde bingi eggwanga Uganda ekisooka banga omusajja akuwe kyoyagala kyokola kati gweoyagala kukola ki blood kyoyagala kyokola mu Uganda Bobi Wine yayimba nagamba ensi self service teweeseera kati Museveni n'agikuterawo ngeri gw'omanyi n'atakola alya
Museveni yagamba nti n'omusiru mu Uganda very good asi kati ngamba moyagala kikimbulire mwagala za nabbanja buli mwezi nga babaterako 10 ya nabbanja ati mu covid yabawaayoko bagala 10 ya nabbanja nze kyenjagala bannaye abantu abamanye ebyaddala muleme kukyusa bintu munoonye obululu bwammwe jangu nga bwe munnonda ngenda kukola kino nesobola kungamba nobote yagamba Museveni simu na Uganda gwe bote wamulaba Bobi Wine sibi yayogera juzi asomone history very good yabaga nti President Museveni we yesimbawo ne ndoza Samu Kutesa Samu Kutesa amuyisa bubi nyembalala yabaga nti ona yesimbyewo jajja we yani muno tata we yani bamuzaala wa Samu Kutesa yabimugamba very good ne lwaki nkirese nti gongamba atalimu akufuza emyaka aga the issue is not that the issue is jango teke ku mail na uli akundi yagamba mbute tuli mumbu bwe tumunonda ngenda kukola bintu twagala bigenda maaso twagala facts baku facts wagwe oli mukiri njaga tugenda maaso togera ngati Museveni munyarwanda kidufu kale bwaba munyarwanda afuze emyaka aga so what jango ngambe bwe munonda ngenda kukola kino kyenga twagala progressive Uganda egenda maaso kyobala nagamayonize kasomutaga ekijja kijje tugiyiwe ngoyonjawula eyaleta defiance oyo nengoba kasaberanga mu America tukiyiwe nga mugoba bye batandise okukola mu mimugundu wabirabye nadi mali yagala era tugende abantu kujoga so muleke kukyusa history waffe kwagala kuonoona ggwanga abaana mubabulira amazima Bumutesa bwe yajja yafugayo emyaka gye gyali ndowooza emeka 2 mu 64 Amini n'amuggyako era tukkirize Mutesa talina kye yakola ki Meje myaka ebikwa bali balwana n'obote. Ndoza yambako shapinga Uganda. Very good. Actually already Uganda at first. Obote najja. Naye nakola bye yakola. Nebegaba negative re yakola bye yakola. Bote bwe yagenda n'Amini najja. Naye ayina bye yakola. Then n'agenda n'abana ne bajja. Ne Museveni bwazze muleme ate kuwudisa abantu mu Museveni talina kyakoze. Zebye bimu kubimenya. Kati dinda ko baga. Ogamba ndi Museveni alina byako n'emirembe gino freedom of worship kyogamba tebyaliwo nga tanabakujja abantu tebasinzanga naye batebasinzanga nga bwe bali esooka byabanga byabuddewo ssaawa ze batasinzanga nati kati ssaawaatandikawo kyakiyenga bwayagala gamba awo wenyini mukuŋŋaana ne musaba naye buli omulembe ng'obitandika sayidi so obitandika kitegeeza abagamba nti talina kyakoze bamuyinako bayasinga muntu ng'omuntu amuyinako ensonga ye oba ye ayogera ayina ekinugu kye naye general aspect gwe ne bw'otambuuza kamu bannange gukozesa omutwe gwe kyoga gwolaba Uganda bwe yali ng'otandise otegeera bweri oba okategedde ng'otandise otegeera kale Kampala bweri oba otegedde bannanga abantu mutuleke tukkirize nti abantu balina bye bakoze Museveni alina byakoze naye temutuusa history waffe don't change our history ya tugende mu katugenze ku international news ndowooza tutandikire nalabye America nga ekuba strike missiles mu Nigeria ngegambe nonya ba sababu ISIS Islamic State ngegambe nonya ba ISIS ekintu ekyo osobola kitaputa otya mu nkolagana y'amawanga kati nga America ne Nigeria Katonda ono mulungi buno bwe budde ayina amagezi atandika otutegeera kwe yategeere abadde yeebasaazuuke tugamba abantu nti America omuzungu yatereka Africa nga ggolu omuzungu yatereka Africa ng'eggolu lye ogenda omumala oggoya akawunga ne bagamba mugagga aleese emmere ku kyalo noga kasita eno yange teddiba n'osooka odduka n'oli ey'omugagga kuba giyinza okuggwawo gwa omukolo naye ng'olina eggolu lyo ye Africa banuula Asia simanyi Middle East naye nga Africa baagikwata ne basooka bagifuna ekyewuunyisa abantu mwabadde muli mu kuyimba simanyi Yesu beera nange simanyi Yesu amazaalibwa ga Yesu abalala bali mu Bukutu Bakata bali mu kuzira ndongo simanyi nnaku nkulu ffe nga tuli mu kukebera geographical zoning ya America bwe yakubye nga bwe yakubye wabanga oba ICC na America eyo ogiraba Bungereza ye yafuga Nigeria n'amawanga agamu America ge yagijjako naye America yayagala nnyo amawanga agali ku coast Chole bawambanga ensi ezimu nga Nigeria, simanyi South Africa, Namibia, Kenya, Djibouti, Egypt, Sudan, ensi ezalina port esinga America nezi. Kuba ye America yakimanya
ku lukalu bafuzeeyo ngenda bafugira ku mazzi naye okujja ku lukalu ng'alina okuba ne agency kati kyeyakola ensi ezo n'asooka tta economy zaazo nga wegga South Africa bagagga basima ebyobugagga naye abantu baavu Nigeria amafuta gayo netuka okugayitira oil gas Sudan ng'erina amafuta naye obalaba kati bye balimu Egypt you get the logic nti bwe mala bikwata yo nesooka ebitta ku interest yaabyo essaawa zino bakkiriziganya ne bannaabwe mu Bulaaya ne baddamu ne barenjinga ani ayina okufunirawa twakyogerako nti Bungereza n'abalekera South Africa bo bagino n'abasigadde Amerika n'amulekera Kenya ye najje Uganda ne bali n'abasoviet ne babakiza Tanzania tumwesonyiwe then bwe batuuka ku Nigeria ekyewunyisa Amerika yawamba Nigeria ng'ekozesa omusajja baamuyitanga General Olusegun Obasanjo America ne president wa Nigeria. That's the time. General Mafia. America Nigeria yina abasajja badai hard bamitwe guba. Ngata basinga basoja. Yuna sana Abacha. Batamutere bagamba mbu yafa Veyagula, simanyi Veyagula. Bano bamwambali Buhari. Yawambako. Yendako Ibrahim Babangida nga bamitwe guba. Kati efuna omukisa Kifulaji kwata Obasanjo. Obasanjo bwakwata obuyinza abasajja bamuteekerawo ku pisto. Wabali balesera Liberia bazimbe nga bagirese to put interests za America mu West Africa ne bagiteka ngo wajidwa president wa America ubayitanga Gerald Munulo capital state ya Liberia jwata Monrovia bagibula mu president yaliko Liberia bagijja mu Liberty kane bagireeta okusuula okuwamba West Africa ne mission yasooka president Gaddafi Libya bunale mwabwalemwa nadduka yegatta yali minister wa Commerce neyegatta ne Gaddafi ate n'awamba Liberia abasajja gye baali baagala okukozesa Taylor n'agiwamba ng'ali ne Gaddafi abazungu ne banyiiga mu kunyiiga ne banoonya another country to help them olwedde baali baakonya Nigeria ng'eri awo baakwata Obasanjo nga bamuteera ddiiru ku mmeeza Obasanjo ng'agabayo eggwanga lya Nigeria Obasanjo ye yakuba Gaddafi obadde okimanyi Gaddafi Gaddafi Obasanjo yalina big network mu West Africa ng'enoonya ewenja Gaddafi ng'aliko abo bonna abasajja ba CIA Obasanjo gwe bakozesa Obasanjo yakwata Taylor Charles Taylor muwaayo Obasanjo be bakubala haya jamye mufulumye Gambia Obasanjo be babadde baagala okuba kano kasimanyi ka the three axis Burkina Faso Mali ne munna babadde beegassaawo Obasanjo nga yakola ebyo Obasanjo okumanya yine fujjo Nigeria ine ebitundu bibiri era northern ne western ne southern yabakaduki northern yabasiraamu Obasanjo yateeka faamu esinga obunene ey'embizi ku ludda lw'abasiraamu naye ng'amaanyi agajja waliwo bali bo baamugamba gwe wina naawe ebisango byo okujja ku lisiti yaffe ogenda kukola bino asookawo ku Taylor n'awaayo Charles Taylor yamusabye obuddamu n'amuwaayo n'aluko olukwo olubadde lulwambulanga olusuula Gaddafi bbanga lyonna era kyo yetakwatwako n'ebikolo bye yakola ne bantu bye yattanga naye ati bagamba bamusalirako omusango gw'okugenda kalaba n'alagawa ate oluvannyuma n'akomawo ate n'afugira president wa Nigeria wategedde nga bakwata Obasanjo kyenjaga tutegenjaga tugenda Nigeria eno jetya bw'amaliriza ne bamugamba gwe otuwa abasajja togenda kukwatwako n'atandika okukolera abasajja ku mulembe guno baleeta Obasanjo yamenye endagaano gye baakola bo bamukubagana wali emabega bakkiriziganya nedda tukkiriziganya abasiraamu bangi n'abakatuliki bangi tukkiriziganya president bw'abanga mu kisiraamu vice wabeera mukatuliki and vice versa bagana ye atera president bw'aba ava mu mambuka ekisanja kino ekiddako omusiraamu addako ave waggulu mu basiraamu kati yo Obasanjo bwe yavaako yaleeta namukatuliki mbasira biri yali Goodluck Jonathan gwe yaleeta mukatuliki ng'ate yavuddekera mukatuliki kwenga alina vibe ye Obasanjo be basajja abaasiga gye bayita Boko Haram awo mu West Africa Obasanjo oyo on behalf of bazungu naye nga abazungu agenti be bamukozesa tujagala kulaba Nigeria jetya bweti Obasanjo bwe bamaliza be baleese Buhari mwamali bwe bakomezaawo Buhari mulwadde ali kundi naye nga beno bagambuza kuba ayina ekibyali kyeyakola mu system ya Nigeria Obasanjo ekifuga Nigeria ne bateekawo Buhari nga Buhari talina nakyakola be baleese namukadde Paul Tinubu ono akaddiwa n'agwa era ekibuuzo lwaki baleeta omukadde kuba president wa Nigeria kati ndowooza mutegedde yavuddeyo obadde okimanyi baakubye Nigeria bannansawo ne beebuuza banenga batukuga Amerika etulumbye president alyoka ava agamba nze nakkiriza obombinga okijjukira
kati nga cheche kubyawo nga tewali bano very good wetujja baleta bola Tinubu yatandika oteeka ebyabwe mu nkola the one which was oil class kati batandise okujja bakime mafuta ga Nigeria basooka ne bazoninga area yakade ya zoning enti wano wewali amafuta bulungi ne bakuba tugeze Mengo balubaga bakuba Kawempe ne bakuba Gayaza musengu kamwe naba nenga ate kitundu kigadde wakati ge mafuta nenga diniya by community zonna bazijjeewo kati ogamba ataka eno eri ku nsonga za mafuta strike sina ataka kuba ataka obawo gwolumba okay strike zino strike ze bakoze ziri mu zoning of mineral resources mafuta Nigeria eyo gyolaba ebadde yatagala Buhari kyovala Buhari abadde n'ebizibu bye Buhari yali yakomyezaawo abasajja aba Soviet n'aba China abachina baali bazenga baddize muno bawa ku mwala awe Nigeria baleese Tinubu namukadde n'okutegeera oba ategeera lwakumeka yasayinize n'endagaano America ejje kube IC bayita amanyi balimu mirundi bine nga bebamu Islamic State in Iraq and Levant ICIRU ne Islamic State in Syria ICC naye bano ba Islamic State in Iraq and Levant kino Levant bomu kukivunula China region nene gye gikavalingo mwine North Africa Middle East be kati be bayita ICIRU aba ICIRU naye ne bagamba ICC kigamba be group byebimu naye bali aba ISIS bo bali bawumulidde Syria in Iraq in Afghanistan nebaga in Levant kugawolo ensi zose bayina zibatwa kati America yagize kuba ba IC kumbe tebaliwo yakuli tebali nayo intero teyafunye intero tebali wawo sibya intero nkugambye bya zoning their area bayina kye baagala kentandikidde kati sawo okuzukuka tutegeere kati omuzungu akomyewo ekyo kituzizayo kitwale twogera assassination of abakulembeze army officers and government officials mu Africa tebadde ensobi baga simanyi ba Gaddafi ba Mugabe bagalo bajjawo simanyi njogerani ndekani kyogamba bipya bibassa abantu nkiddemu assassination of leaders army officers and government officials mu Africa tebadde ensobi abo obubenje abasimanyi abo obutwa abakidairi okubatta buli dai hadi pa ebyobugagga byabwe Nigeria kati badde bakomyewo kuluma Nigeria yaabwe kati badde batwala amafuta manyi yesinga abantu mu Africa baddire batwala abantu babawamba Nigeria Bungereza bagirekera mmere era Nigeria yebungereza yemu kubajjayo emmere food ngolo gamba agriculture output neche bayita oil America yagajijjako egatwala so kati kyekyakubizzaayo baagala bazoninze area yaabwe era tulinde kye bayita boots on the land oba boots on the soil okimanyi yogera y'aba America bagamba after bombing in Afghanistan now we are going there boots on the soil kile kati ejje lya America ligenda kulinnya ku ttaka naye bwe lirinnya ku ttaka muganda wange oba owedde babobinga Iraka kasita galinnya ku ttaka bagenza okudduka naba Iraka bweri bamazo bobinga tulinde bagenda kujja batandiko bakimye mafuta gaabwe is the high time temuli bantu bafudde we are collateral damages batta bameke Libya bassa bameke South Sudan Congo bassa abantu we are collateral damages according to those people fetu filamu bufizi okumanya abasajja bakomyewo ne batandise kulumba Africa be wana gamba Asia babagoba ne gamba Middle East yatabuka yeyeyo kyabweyo kyakati fena tuyo kyepaka munatuviira kubanze sikola losi wano wange fena tukifiira ate yo muzungu ati okufa ayi soja wa America omu okufa afazala yo kyalo ne kigwone ngo wetafudu era bafuna omukisa evacuate dukayo kati boli waga katwenda kweyo kyafenna ne weba embassy ne tulisizaamu ne basoka batandika okwesesetula ne bakirya mu South America nagamba bali bayaga ekibaba ne kinyoka nakwata emmundu so nga mbere pwa oloza ayimirira America etuwa South America bulaza era yagala kulumba Venezuela ekyayimiriddemu nalaba Trump agamba nti Venezuela njagala ayumba zirizi Cuba jegali yagayaye nga gayaga tegamanyi nono gwe besibako Nicolas Maduro Allahumma kamega
twagala omuyaga bweti gavumenti mukwate America kola ekikwekweto kigenda ofuuza abayaga bonna mu South America ogenda otegerera amanyi g'abayaga ne lwaki oli ku president sitting president kwegala kyusa gavumenti otekewo eyiyo otwale ebyobugagga byolinako gavumenti byolinako control ne bwe kiba kyabayaga launching olumbe muyaga ku muyaga olaba amajega olaba bakubira Somalia n'oddukayo mu kyene kati ogenda olumba bakibaba the logic yalikya kyoka machuba nayo nkambwe mukaawo Chuba no mwana tu abasajja balinga olaba actually nga ka example yaba Iran bonna basalawo buli omu inofirire gwanga lyo Chuba weekola Colombia yaga abo bamanyi sayo tugenda kufa kale ne beteeka mu kiri nti omulabe ye mu America era abayaga be Colombia omanyi omulabe waabwe muzungu ne government yabaja tujjajikuwa tujjabakuwa mu mutuveeko bo kimanyi government weeri efuga yemanyi naye tujeesobolya aja sinke singe etulumbi ne bumanyi omulaba abalwanyisa ali ogwo mu America averi n'ebibundu bye era bo baliredde okufa n'omuzungu kyovula banono bwakwata kati mukutte tumutwale mu America baluga tugenda bakuba mu lwaki bireeta nti mu America mu South America watabuka Middle East babagomye kati bakomyewo mu Africa okumanya bakomyewo Somaliland siji bagitongoza togafunye nabyenga Israeli erikoganizinga Somaliland ngensi kati the logic is bagala kukwata ako kataka kao lako batekewo military base yabwe America ya Israeli ya America kati olede yo bamutongoza ke kaliko twagambye ayongera okuyuzamu ensi n'ateekawo bakomyewo in Africa okumanya abasajja bakomyewo in Africa kati kankweyo scenario emu okumanya abasajja baatula Sudan ne bagigaba ne bateesa buteesa ku Sudan ne bagimenyamu ne bamalo jiuza kwa bali bagala jiuza galanga n'agaana ne bamutta abazungu be battagalanga era ne bagiyuza bamalo jiuza ne bakkiriziganya Bungereza ne banna America America naka group kene baba wako South Sudan wabo bagala nya akafuta kati Sudan yawagulu bajirekera abawarabu gendo nonye golodi wa Sudan jaraga kate eri wali yeyagala kata katobaka baka simanyi kata simanyi United Arab Emirates be yagala nenga bali ku golodi wa Sudan abantu be Sudan we wafu eyo ne bajiuza ne bagigabana tuddayo ku kiri nti batongozeemu ne batongoza bagabana ne bamaliza baka nedda tukole endagaano ye Congo endagaano ye Congo ebete fevalinga Tshisekedi nakagamba efevalinga bo banye bagala kubba wenso nakagamba omusoviet yali akomyewo n'omurashe Congo ne bacyankalanya ne baddayo tuddeyo ku Nigeria tugambe kati Linda Boots tukijje ku bali mu gabana Africa Nigeria bagenda kujja wansi ku ttaka bwana jja wansi ku ttaka bagenda teekawo military base nti banoonya batujju kyokka bagenda maliza badivatize jukira gami basigawo wabo wa Boko Haram owabwe America yasigawo Boko Haram ezembo enoonya ISIS kaligenda kujjambo era n'abalabe enoonya aba Boko Haram etaddewo military base wegendo sinziira wenkubuuliza mu Faransa yagendo leeta amagye gaayo emmali waliyo abatujju abateeberezebwa okubeera mu 2007 bagenzo okugagoba yessaawa zino ebiseera bino okugagoba nga waliyo abatujju 1,200 beyongera very good era kyali yababuuza mmwe amagye gabwe gajja kulwanyisa abatujju bano oba gajja kutwongera sigamu batujju obadde okimanyi military base z'abasajja ziri ku routing aba opponents bazi government ezibeerako mu Faransa bwe babagoya yore ebyokukozesa byalina mu nkambi n'ebirekera abatujju abazzeemu tigomya mmali n'abaliraanyeewaawo because babagobye ku interests zaabwe kati America bwe yasoso bobi nga tukaye limu ku zone nga bwene amalo zone ngenda sindika amagye gakole military base bwegana amalo kola military base ogenda tandikola kibayita migration mu Africa nga banayije batandise okuva mu nsi yaabwe ekawaaga bakba Sudani ne bamalo jibali bata military base batako zisige bali no teekaawo ne bagiyuza South Sudan bakba buli kintu abasudani ne batandika bafulumya mu ggwanga lyabwe kyekiri Congo bakba bayekere Congo ne baleta amagye gabe msimanyi ne gatuuka boots on the ground ne gatuuka ne bateka military base abani bataba Congo baddukidde Uganda bago kasita bana linye Nigeria uganda ko laba banaye batandika okuva mu nsi yaabwe kyegambye omugezi alabe akyebasezuu boka samalo zone nga we beetaaga naga nti kati kino kye kitundu kye twetaaga displacement yeddako kuba bajja ne batuukawo ne bateekawo military base ne batandika okukola ebintu muganda wange abantu nga balina ovaawo
gwovanga ku musajja akwatta omunamu wa sena mugagenda otemeteme bali abantu fana abatemate bakanajjalaga bannange waliwo omuyekere yatemye abantu gwe nnoonya babikoze South Sudan naye ng'ono yennyini yatadde mu bali ssente nga yabikola Amerika yennyini yabikola yoli Bufalansa kye yamugamba Maliki yagamba Bufalansa amacho kulaba president ono president wa Burkina Faso aliko kati yatabuka ne Bufalansa bulungi mu budget y'eggwanga Bufalansa yatuulanga ne mujiwaye Bufalansa negiyitamu nesokoleza okukwota ate nga byera bambu si bya mugaso kummwe mbunge tebija bifandinga n'ababuuze naye mmwe mujja kukola ki wano n'abafulumya kati Nigeria bannange kitandika butandisi era bw'okibuuziza kiraga ki America abazungu bazze kukima byabwe kati nga batereka eggulu batandise oddiruma after bombing boots ziddako ku ground after boots on the ground military zoning after military zoning displace nembadde manyi nti bano Abamerica bali mu kufa ku bulamu bw'abantu nti waliwo abayisise twagala okusooka okunyiga abantu babeere mu bulamu obweyagaza ekyo tekisoboka kati ongamba otya nti mwakubeera bafumu abalina ne zi-satellite abasajja nzaga batuula ebintu byakola beteekerateekera bo bawangadde batya mu buyinza so nti bannaye tebazze kukubira mbu bantu ba Nigeria for what amafuta bagafuula oil cast ekyabaleesa Boko Haram oba wadde bagala yamba bantu b'e Nigeria omuzungu talina kyakwagaliza nze ekyo nkiddamu they wish you nothing like a good teri kalungi ke bakwagaliza bo bali ku interest zaabwe kati amafuta g'e Nigeria bagakimye bagatwale naye nga Abanigeria batandika okutagala tuveewo tudde eri tutandika okutagala however Nigeria neyina okunyiiga olina waayo munnamagye n'awamba obuyinza yo tekutuke mu ensi eziwera kuba ndaba nsi nnene nnyo n'abantu erina bangi bbiri baagalamu justice bbiri abakatuliki yokka n'ey'abasiraamu yokka naye abasiraamu bagitya kyolaba baasigayo abatujju ba Boko Haram bo bennyini bano be basigayo Amerika yabasigayo Amerika yaleeta ISIS Amerika yenanyini Al-Qaeda Amerika yenanyini mubinja bingi obwabatujju Amerika yebuteekawo naawe owawaani abuteekawo kati nane lumazi simanyi mwana omanyi oyogera ekintu omunalooza mbu oli musiru ze naye nina lumazi zigamba nti Bin Laden gyali naye bamunyiga abayaaye tokiraba toyogera ekintu oliralooza nti oli musiru ekisobola osigala mu kamuli bwe naye bwe kirivaayo Katonda atuyamba abamu tukyali bavubuka ekyo kyebayita the great deception bayita deception obulimba obwenkukunala naawe n'olimba omwanawo n'omwanawo n'alimba omuzzukulu nga fale yabalimba emyaka nga 4 emabega kati bafala baleeta ekintu kya Bin Laden be bamutraininga ne bamuleeta mu Middle East okusula Soviet Union eyali ewamba Middle East n'amala ojjukuba efulumye mu Middle East Bin Laden n'agamba kabaka wa Saudi nina bana abasajja bakafiiri ate ffe tuli basiraamu jukira Abamerika baali basanyingisa kabaka wa Saudi endagaano ng'amagye ga Amerika gagenda okukuuma ne Kaaba siyogera nedda bubakafiiri osobola kukuuma kifo kyaffe tugenda balwanyiza kabaka wa Saudi yakimanya ali ku ntoli za Amerika n'agamba n'awaayo Bin Laden nti ono omwana ate afuuse adikko ne bajja bamweyigira nejjuga nga amaze bakolera ebirimu byabwe ne bamukuba operation ze bakola okukuba Bin Laden mbu bakola operation okumala emyaka n'emyaka nga bali mu kukola byabwe bebeekuba ne Twin Tower mu Amerika ne balimba mbu Bin Laden yagikubye mission kulumba Middle East they don't lose nga bawalina kye baagala bebeekuba kazi jukizayo n'abantu abala mu 1885 sebasaninga Berlin Conference endagalo bagituuleteesaamu ekyewuunyisa temwali mu Berlin Conference yokka mwalimu n'okumenya obwakabaka bwa Ottoman Empire gye bayita Turkish Empire bateekewo obwakabaka obulala n'amawanga amalamu emwava zi Saudi Arabia zi Qatar zi UAE kyobola ziri ku ntoli za Amerika nze naye manyi eyo yali specifically kugabana Africa yokka ebyani ey'endagaano ya omusajja yali asinga okutya abasajja bane baamitanga Otto von Bismarck yakuba obuso bwali muwetolde balwana nabo ne babujjako amasaza agamu ne bakola Germany kati yali akimanya akadde konna bwe bafuna bayinza okuntaba kuba yali abiraba agolaba Napoleon bwe yawamba ate bamubale babumujjako isimanyi yakimanya akadde konna bano bakifule walinga omusajja baamutyanga mu Europe yali mukambwe bamuyitanga Metternich yali Emperor Austria Hungary naye nga bagamba mbu even if you sneeze Metternich could know nga ne bwonyiza obunyizi Emperor Metternich ng'alina network enkambwe kati ye Bismarck yabimanya nagamba olaba ne Metternich baamukuba era Europe Austria nga ne bagimenya kyesaalina abasajja basobola okutamira Germany ye spearheadinga
bali conference mujje tuyina emilio n'abateera emilio ku mmeeza n'abalaga waliwo eri akataka akali eyo abalaga Africa naye n'abalaga Fireti nagamba ne tuli wano twekuba ne tulina omusajja atuli wano wansi yabalaga Turkish Empire Ottoman Empire nagamba oyo muzibu soka si wa ddiini yaffe si wa nzikiriza yaffe into size zaffe ayina amangi yazibye wakati waffe ne kali akataka ka Bulaaya wansi yali azibye ekkubo Ottoman Empire yali efuga South Europe Northern Africa ne Middle East kali Mediterranean Sea yonna yaawe n'abalaga ono mundagano ffe batugambako Berlin batugambako Africa musimanyi kwamba for partition of Africa kumbe ekyo kyekyaffe naye ky'Abawarabu nakyo kyali kumenya abasajja bali bamala ogimenya bonna ne bagenda nga babawo obukulembeze bano bonna ba Egypt kuba Egypt yayagala okulwanako mu 1920 egyo bagiwutandoza wa Food Party nga ekyali under the Ottoman Empire etandise ottagala Ottoman naye neeremwa nesigala ng'eri under obukulembeze bw'aba prince abalangira kuva mu empire luvannyuma nyondoza mu 50 something awo Gamero Nasser ne baleka bakola serious revolution naye nga batandikako ddeni mu 1922 nti ng'olwo abasajja batandise okuyuuza n'okuyuzaamu Ottoman Empire awo bonna ba Morocco bano simanyi Libya North Africa yali under Ottoman Empire ng'efugwa balangira abasimanyi ba elders nabaki bano abaali eno munda mu Middle East naye bule bakimenyanga bateekanga obwakabaka genda onoyo wakabaka wa Saudi Arabia bwatandika ddi bwe babuyingira olukumu ng'afa juzi nga Ottoman Empire egudde bano ba UAE abavimba bagizimbye na recently bonna babazimbye to fulfill their interests tukuteekawo otuukirize ebigendererwa byo ffe ndibamala okusula Ottoman Empire America yamanya waayingira okwajjukira ye yali teyakoza ki teyafuga matwale anoonya waayingirawo yayingira na hegemone Kabuli takuwamba gavumenti tagitwala owuwe amukiririza bali olwa European Empire yali egudde yameka teyafa nnyo ku ddiini yabaleka n'eddiini yaabwe ey'Obuwarabu naye ngegawamba gogenda obakabaka sayininga wano gogenda omusajja n'ato bamuyitanga Henry Kissinger n'adesigninga ekiwandiiko ekigenda okukwata Middle East yonna bangamba 1954 n'akifuna mu 1971 paka nakati Middle East bali kuntoliza Henry Kissinger yabasibirawo for America yatenga si byangu bavudde mu Middle East egabe basajja bwabizula bwetabudde buba kuba bomu tuviire bakomyewo mu Africa gwakyebase gogo balitere international media gye twogerako ne kubirange kwagamba ne government yombombi nze mulungi nina okujja nkuyambe ebibuga ekkubira essubi ne tulibeera mu CNN ebibuga ekkubira bibye ebinyirira biri netakulaga siraamu ze genda ononye bangamba America yemu kozesa okuba ne siraamu ze nnyingi mu nsi yonna naye ozaba bikuba kuki babagali wonna America ziringa wola basimanyi California Chicago kuki Washington wali abakubi ba ticket nayo kubbala abasabiriza nga bawooza omuzungu yenyini ayimye nagamba my brother in Africa I'm not joking don't come the system is also fixing us this way ate batugamba nti n'abagendayo nga mu America ngeyo kukolerayo nti system ya designing bwanga akasente konna kaafuna kaina kgenda mu musoro katwaki batule babeereyo era mmwe abamwasiga mama kumbe tukimanyi ogenda kasente kagenda mu kulya mu kutambula mu kwebaka era bagendayo to enjoy life nete balina kye baleeta wano kagende tebafixinga system yaabwe kwabo balina ne credit ekyewunyisa ne mu America atakola talya obadde okimanyi n'osanga omusajja n'enju neemulemerera n'asula mu kabini awo wabweru ne famire ye wawode Lutamaguzi semakula yabaddeko eyuke yaliko eyukke ngagamba bamutambuza bamuwaba envoy ba diplomat ne bamutambuza ebugeza nakwo ne mu mbiri ez'obwakabaka yakomyewo akanaga bannange bw'oba oyina emitwalo 5 gakwate bulungi bwe kiri bannange ekiri eyukke naga inflation ebatta sente zibuze ekonome yabwegwa nabo bennyini abakulembeze mu Europe nga be bakugamba sira mu Bungereza bakugamba bannange we are very worse tegeza bubanga osoro funa akasente kakatinji dikatinga wane waffe very good nakaba nabali inje mwabali yabawereze n'abantu akasente kamu bwoka muwereza mukubiriza abeko kyakakolamu era mutima nagambye ono Lutamaguzi ono bwe babaguza Uganda tugamba ebigali byo opposition bibuuza Uganda tuli bubi abantu baavu otegedde nti na Uganda kasitofuna kiri ekifaananyi kikuyamba okujja lutandika oteekera wana ababo nongere kati mbutufu tukoze eki
kati olutamaguzi yategedde nti alina okuddayo asaka ente buli maka agaddiza ente nga bwe yali nga akikola addeyo asaka embizzi abatali basiraamu abagabira embizzi addeyo akubiriza abantu balime bavuka temutunda mataka mulime tulina kunoonya kati solution for bugagga bwansibo n'ebiriro twali tumubuyaza abantu gavumenti bafuddeeko tebawadde ebaweeki nga nawe wagenze mu economy zetusize twegomba. Nina ekibuuzo kye nabuuza ne gamba buli ensi egi America gye yakuba n'egitereza waliwo yagamba Europe ne ngamba wala gwe nabeera agamba Europe ate wakwati waliwo yamwangulira mugamba looza ku interest tosobola kungamba nti onzigyeko my prestige nonzimba nga nkolera ggondi mu mugongo mbu ate olwanzimba togamba Europe era eri mabega wa America economy egi ekyayimiridde genda oginoonye mu Europe egi ya Germany ate nayo bakyagiyuuza era bagamba mu credit crunch yaliwo Germany yokka yasobola osabayinga kaya kyayimiridde ate nayo bamuyuuza manyi Russia yabavaako Russia yabigoba kati yalaga nze misimu European Union mu Europe sibiri abasigadde Bungereza akaba Bufalansa ate Bufalansa blaza Bufalansa atayinza n'okugwakadde konna Italy Spain Belgium bino tubiveemu ebyokwesudia mu olw'okuba bazungu oba twala nga kale enjeru kiringa okimanyi osobola okwambala gono omujozi siba ki okimanyi osobola okugenda mu kyalo ng'oyambadde mujozi onaalaba nti gwe Kampala naye just because oli w'e Kampala naye omujozi gwe gumu balokingira mu kala eno y'abazungu gwe tolowooza wuyo omuzungu ekonomi zaabwe nazo zitagala bali mubi egi Germany yakyayimirira naye ani abikoze ebyo America okusuula ekonomi abatutte mu ntale ezitali zaabwe n'abajja mu ntale ezitali zaabwe n'abasayiningisa contract ezitali zaabwe nze wa UN buli omu aleete kino nze taate wakabana mmwe mukulu nze mukulu wammwe musonde n'osonza abatobo n'okuŋŋaanyiza abatobo gwe nga totaddeeko kati n'oweta amaka ga gundi galeese ntawani wa gundi yaleese ssebo wano emitwalo naye ng'ezizo yagaddeko yadde n'ekikumi yakuŋŋaanyiza mbanne nakubba mbalala ani asudde European economy ya Europe America abatadde ebintu ebitabayamba nze njagala ombuli abasajja Katonda lwa Ukraine lubayamba ki tewali propaganda wa America naye gwe manyi kyerubakoze just lwa Ukraine lwokka busudde ekonomi yaabwe bonna flat kyokka omusajja ye yabagamba nze sirirwedde kumaliza lutalo tujja kulwana paka etulikoyera paka omulwanyi asembayo yali mu kuwanvu ya lutalo kagenderere buli mukulembeze ajja ateekawo ekikye nogamba kati wamma tukkirize nti interest z'abasajja abazungu singa zivaayo blaza gwasigaddeyo wa collateral damage newa president mulambo ofa n'ekiba kyalo kyonna bakyokya basula Ottoman Empire lwa interest zaabwe tebafuddeeyo babali balina ekitiibwa kyawa empire ebaddengayo tebibalya bokasa batuukiriza ekigendererwa kyabwe gwe Middle East Saudi Arabia byakola Middle East bw'obimanyi Israel yayongedde yalangiridde mbu ettaka we yayingira mu Palestine tekyavaawo bagenda nakulonda ani akyasima agas kwayo bawambi waliwo oluzi lwa gas kata company eri kata gye bagenda owa contract ya gas okumala emyaka 15 mu sente zinavamba kwaddeko obukadde 10 obwa dola buli mwaka bawengako abantu b'e Gaza lugambo b'Abafrika ffe tuli kuki kati bazze ku Uganda Ewate walaba nga European Parliament etudde egamba nti amafuta gano agava oima okutuuka ndowooza Tanga mu Tanzania basooke balindeko gasima soka waliwo abantu batana basasulwa waliwo jukira Total yalina contract naye nga Uganda tulina mu 15% ngaga nti musooke mulindeko bino byonna zikebiterere kambuuze singa bannayuganda European Parliament sebe tulanetesa ku nsonga ze Uganda singa bannayuganda mukkiziganya tugasima olwo abagaana ate tulina busobozi leba butya okuzimba pipe oyo jijja oima okujitwala Tanga mu Tanzania Mchina ina sente zirwali zivuluja ne Mchina sente zete ziriko bukwakulizo ezi nyama goba manji ziringa za manerenda ze sifudde yo ne gonga tulina sente kati tulina basobola tuwa kyenja kati soko tujjemu ekibuganzi sisobola ne kati European Parliament etuleta eyo kyembadde njagala okuleeta nti bwe tutwala tugasema tetusote bwe tukize nga Burkina Faso tugambe Traore bwe yakkiriza n'abagoba kyoga beta abikolera ddala Iran bwe yabagoba teyakola ebyayo naffe bwe tugamba temutumanyira kwa muli mu Europe ffe tuli mu Uganda ne tukkiriza tusobola okugesima era nga tufunye ne bapatana abalungi ne tugasima however babikola bakimanyi tukyali mu ntoli zaabwe mu nkwawa zaabwe tuli mu nkwawa za muzungu bune resources zaawano zaabwe
naye ebyo bikolebwa ne biteekebwa ne mu nkolo kasita omusajja abanga alina ba agent ani yali ono ng'awogamba temujja gasema ani yali aboogera wano oyo aba agent waabwe kyokka yatuuse Bunyoro wawulidde bwe yagambye amafuta ga Bunyoro mulina ofunako 10% atamanyi magezi kuba mutwe koza buli alina omuntu ategeera kati baganya tugende ku nsonga ya Christmas waliwo abamu balina okuwakana kwabwe Kristo teyazaalibwa na mwezi 25 biki tunule ku nsonga ya Christmas Kristo yazaalibwa 25 December onakuno tulukuza mu butuufu oba neyanziza bino byange ate nze bwe nfuna ebintu nenekkiriza ku mutima gwange gwe nebwokizo kikyangu Yesu teyazaalibwa Christmas 25 ogambye otya Yesu teyazaalibwa Christmas 25 ekyo kijja kuki very good ekisooka mweno season yonna mu Middle East wali mu Middle East ne mu Europe mwabangamu omuzira ice ina kodbaga ogamba nti Yesu teyazaalibwa ku Christmas December nga 25 yazaliwa December nga 25 olwensonga season zino zetulowooza mu December biseera biri ate byabanga biseera bya butiti kyabanga kizibu okulaba emmunyenye kitegeeza Yesu yazaliwa mu season ezitali za butiti mu Europe mu Middle East wa mu Europe kwega season wayiso okulaga nti nedde si yali season y'omusajja bwe bamuzaalira secondly bwe mujja kinonzi bagayi bino byange nga 25 December olwalinga olunaku lw'abasamize kati waliwo abasajja abawamba jula ne Yesu yali bwatyo omanyi story ya Yesu nnene Yesu yali muddugavu Yesu yali muddugavu kati waliwo abasajja abaagala okuwamba ensi mu cult style ngeri y'amasanamu omusalamu gaita amasanamu abo basinze ebintu bwe bayagala okuwamba ensi bawamba bakwata ekifaananyi kya Yesu gwe batamanyi ne bakikuba ne bateekawo Yesu atali waddala ne bamuteerawo olunaku lwe bawamba ku basamize nga 25 December lwabanga olunaku lw'abasamize nga bambala red na bulaaka mu Bulaayo omwo ngera abasamize bonna bakuŋŋaana ne baluteekako nyongeza ku ddoboozi kyengezaako okugamba kiri nti enzikiriza ya Yesu n'obukatuli ya Kristo n'obukatuli kinennaku ezikuziwa yawambibwa abakkiririza maanyi g'ekizikiza ne bakyusa n'olunaku lwe yazaalibwa n'olunaku lwe yafa n'ebyafaayo bye ebikyusibwa Yesu okusooka teyali mweru yali muddugavu yali mweru teyali mweru yali muddugavu Yesu teyalina nviiri njeru yalina biri ebigwa ze bayita dreadlocks ebigwa ebyezinga byoga nti ogwana gweni ngombe kola ebira by'enkiriga Cezari ezo pure grey hair nga batero ziraga Yesu yalina ko blue eyes nga balaga Yesu yalina ze bayita flamed eyes gaba maaso nga makwafu ne gabanga agali mu kwega reddish ennimi z'omuliro flamed eyes Yesu yali munaku Ngoye bamwogerako mbu yabeeranga mu kalugabire kamu simanyi n'akagoye kamu kuba n'ebyambalo byeyambala tebyalinga byabayala Yesu teyabeerako mwana wa Katonda nga bwe batugamba yali mwana wa muntu eyafuna amaanyi tetugamba omulongo ebyafaayo bye tulina ku Yesu ebisinga baabikyusa nga baani ababikyusa abasajja abatuula e Roma gye Roman Catholic Church be balina ne Vatican amanyi balinayo ne archive ennene kwega bakuŋŋaanya ebintu byaffe ne babitereka kati musobola kyokugamba mbu tulina store mwe twabiteeka bo babikweka bukwesi ebyawandiika bagiyita archive of Vatican balina store gye batereka ebintu ebyadda ne bakyusa the Roman Catholic Church olw'okwagala okufuga ensi ne bakyusa Yesu owaddala Yesu yalina omukyala n'abaana tebasobola bikulaga omusajja bamutanga Leonardo da Vinci baamutta yawandika the dark side of Jesus n'alaga another life Jesus yalina so he was killed Yesu yalina abayigiriza nga 76 baali basobamu bakulagako 12 kwega baakyusa history wa Yesu n'olunaku luno lwe tuliko olwa 25 mbulu yazaalibwa nawe ne balumuteeka kwembe kibanda tazaalibwanga okukuwa olunaku Yesu era Yesu si yali Yesu era si yali Jesus bakyusanga bukyusa naye abasinga bamuyitanga Jesus kwe Yesu mwana yali kirala Yesu yazaalibwa mu Middle East Yesu yazaalibwa mu Africa Yesu yazaalibwa mu Middle East Yesu yazaalibwa mu Africa loza Egypt yawe watyo naye mu land of Africa ye yazaalibwa Yesu yatambulako n'atuuka ne mu current day South Sudan
kwegamba blood asajja bakyusa Yesu. So bwe yazaalibwa n'amaanyi ag'enjawulo. Yes, yazaalibwa mulonde. Era n'aweebwa ebintu eby'enjawulo by'akola ng'omwali okuzuukiza ebintu ebiba bifudde ng'omwali to multiply kwe asobola okugezza ekintu ekiri. Kati kyenjawulo tegere ddiini zino ze tulina Abakatuliki, Bakristaayo naddala abakkiriza mu kususuta Kristo si za Yesu. Siza Yesu. Z'abantu nga babazzeeko ne bamwesibako. Era Papa wemba serabidde ndo yali Papa Pius yatandika ebyo ebyokukyanganyika. Si Pius bamita Papa Constantinople. Ye yatandika ebyo. Ye yali taata w'omwana gwe bakwamu ekifaananyi kya Yesu ekyasooka. Ye yali taata w'omwana gwe bakwamu ekifaananyi kya Yesu. Ajaga Papa tazaala gwe gw'omanyi gwe kaaya na bibyo. Papa tazaala. Era gwe kaaya na bibyo ky'omulaba. Si gwe okinze nkyose n'okyogera. Naye oyo yalina omwana mwe baakuba ekifaananyi ekyapotoyinga Yesu eyasooka byo bisimanyi ya their what. Ne batandika okukyusa bakyusa Bible paka okubalingange ebyawandiikwa. Yesu tebamukomerera ku musalaba. Mwana tu Yesu tebamukomerera. Asajja batugamba bakomerera Yuda Iskariyoti. Batugamba mwoyo yayambaza kyali ekifaananyi Yesu tebamukwata. Koli yali pure and holy nga tebamumanyiira. Pure and holy nga tebamumanyiira. Kikudu forward yalabanga ebijjama ebyo naye yalinga abimanyi. Ne kakati kigendwa kiba kyakyo tulimba ebyafaayo bino. Tatufuge oyo se n'obuze ekibuuzo. Teri yafuga nsi nga talinaako ddiini. Kyobola Roman Empire nakati ekyayogera. Ono bawo n'eddiini. Exactly. Bungereza nakati ekyadogera bananyini Protestant Church yatandikibwa King James omujjukira. Era Protestant Church? I mean UK. Yeah. Ndi kyekiri nti amalini g'abantu. Papa Lukuta Fauza Sinika Papa kyagamba teri addamu waliwo ebyawandiikibwa manyize n'ebyawandiikibwa ebyange ebyensoma nga tebiri mu Bible zammwe tebiri mu Qur'ani waliwo ekyawandikibwa kigamba there will be mother of all nations and religions wajja bawo mama w'amadiini gonna n'amawanga gonna baleese Lady Fatima tobalaba bonna bavunnamayo abasiraamu abakatu bonna bavunnayo wa Lady Fatima n'ogamba ogirabye emitwe gye tugamba mmwe ali yaleeta amadiini gonna mother of all nations and religions mmwe netwogera ku babaka abaddala baaliyo abalonde nga tuka n'ogamba ebyaddala bujagaali oyo kyali yazaalibwa naye alina ensonga ze n'agenda akola emirimu gye ku bujagaali n'atuka n'okufa nga tukimanyi oyo kyali atula ne kaliba n'agenda ku mazzi ne tumwesonyiwa nga ye yooyo ne bali abasajja baalondebwanga ne bakola emirimu gyabwe naye omusajja yakyusakyusa ebintu ne bifevalingaye n'atuka n'okulaga mbu Yesu muzungu wuwe n'akulaga mbu eggulu liri wuwe lazimba house of tugende Vatican ewa Papa kumbe tebyalinga mu Vatican byalinga bya temples of Jah temples of Katonda erinnya lye yani his name kendo nonye Bible zejera semba lisoma ngegamba his name is Jah abamba wandika ya sorry YHA bakyusa amadini gano gonna ne bagenda nga bami bakyusa ebyawali wala otekawo amadini gaabwe waliwo yatwa n'agamba banasajja tebagenda kukkiririza mu bwakabaka bwa Roma mu Bukatuliki ne babaleetera eddiini endala omusajja yagiwamba naye sajja kwogera nnyo amadini balina galimu interest oyo n'abakambwe ennyo mu bantu b'amadiini naye kye tugamba nti eddiini ne gye tusuusuuta Jesus si ye kitegeeza bano bananyini madiini bano madini g'abantu ng'okimanyi batusibako Yesu ne Isirayiri naye okimanyi Isirayiri bagamba ffe Yesu tetumumanyi Isirayiri bo baki Bayudaaya baju bagaafe tuyakyali Yesu nga bw'ona owulira Obama we bamulinda bulinzi tebamumanyi ono waabwe gwe tubasibako gegenda obabuuze naye tubawasibako nti lwaki bakyusa ebyawandiikibwa naye nga nabyo byabikyusa tufeva them naye birimu ebituli bino byabwongo ogegenda olaba amadiini gonna galina gye gava awantu awa wamu ate nga abagatembeeta ate bo tebalina ddiini ku mitima abagatembeeta alla tebalina ddiini ku mitima beba nanyini bulokola omumanyi Amerika ina nyini bana abalokola bona agenda mutunulire byakola atta abantu asiga ebisiyaga endwadda oyo nanyini bulokole ye Amerika nanyini bakatuliki Roma Vatican abakristaayo UK Orthodox musajja mu Russia aliwa Omuseveni sidde gwe simanyi oba ya atali agenda wa Omuseveni sidde obalaga wa nange simanyi nsimu ate waliwo kati ddiini endala ate yambala white ne black yombu yavudde Korea wategedde wamma waliwo n'ono Omujapani waliwo ne simanyi
Aina kuna mirembe wano kuna mirembe rodi wala tadde ekitebe kye. Enzikiza ne lyawo yaveyo Japan simanyi wamita oba yoka simanyi yokawa simanyi yaku. Bayina enzikiriza waliyo ne abayakuwa oba jjukira. Bettano ezo zonna ddiini ezaleetebwa. Ekibuzo kyembuuza nga amadini gonna tegannajja twali tukkiririza muki. Nange kyembuuza. Awo nga nzirayo nga gandi mu Afirika. Twakkirizanga mu African traditional religion. Kati bano bayagala bagikube bagisanyeewo. Lwansonga yalinga solo yo. Mu African religion Allah bikuba ffenna kusinza tu Katonda waffe yali alabikako. Ngera byakola birabikako. Ng'ofukamirawo n'osaba Katondawo. Oluusi ne yebaka sinakugagenda okole bwoti. Nakulaga nti leero ogenda kujjira n'atuwa n'abalonde ffe be tuyita abawonge. Yazaalibwa obedde ye muwonge. Ko jjajjaawo tabangako kitaawo naye ng'ebyaddala ogayi guno kusangwa nansangwa twagusangawo omwoyo. Ne kati eddiini zino ez'abazungu zigenda kati sitaani oyaba sitaani ngamba wamma mwenna si mu bubi bino byange era nabagambye bino byange ku madiini bwe wenna alokoka si mu bubi atikiza eddiini woofiira nga akazimuko ne kayimuko okululuma mbu bampongerere nga mbulamu bwewayo kyebyammwe taano gye emizimu gigenda bajaaku egigenda fuuka ginyina kyeyitize. Saagala nnyo kusuusuuta bintu kikina kuwabya balala oba nabbaga naye kyengezaako okugamba mu ngeri y'enzikiriza ffe abamu twematiza nga ne bw'ojja n'oleeta guleeda tonkyusa mu nzikiriza anti nze ni mulasitamu mu rastaman gwe bagiyita Rastafari movement mwenzikiririza mu Rastafari movement temuli kusooka tulina eŋŋombo yaffe eyo ge tugamba mu Rasta is love. Obulasta kwagalana. It's not about si dreadlock twakyogerako leero. Si kunywa njaga, si kulya bikoola, si kuvimba. Love ye Rasta. Kati ffe mu love tumanyi bingi when we express love to people yambo no kola kino vunnamire no sinza saba weewombeeke respect the elders live with your family live in harmony. Tumanyi bingi ebitufuula aba Rasta. Kati ne munzikiriza ffe tukkiriza nti Katonda wo kwagala manyi ffe tuyina enzikiriza Katonda mwoyo mwerere tazaala tazaalibwa talina mubiri tamanyiddwa. Kati ffe tukkiriza nti bwenkola ebyo ebiyamba abantu nina n'obwakabaka bwa Katonda. When I express real love I come close to the spirit of Jah. Sisobola kukwata ono omuntu muyamba ate jja n'atangayidinga. Bikolwa byo bye bikusembeza ku mwoyo wa ddala oba mwoyo w'ekibi. Naye tugambye oli mwoyo bw'oyo tamanyiddwa talabika kiringa tusembyeyo akantu kano ku byeddiini kansesa. Bwe Katonda yatutonda mu kifaananyi ki? Ekifaananyi kye Katonda ye afaanana atya? Very good. Kati afaanana Baaga, afaanana Emesa, afaanana Sebabi, afaanana tekisoboka. Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye. Yes. Nga bwe yatonda omuti mu kifaananyi kyagwo. Yatonda ente mu kifaananyi kyayo ng'enki. N'atonda ejjinja mu kifaananyi kyalyo ng'eki. Ng'ejjinja. N'atonda omuntu mu kifaananyi kye ng'omuki. Ng'omuntu. Tulaba ansa nti ogifunye. Tegeza buli mwamu mutonda mu kifaananyi buli kimu mu kintu ekyo kyennyini. Yatonda omuntu mu kifaananyi kye ng'omuntu. Okitegedde? Kati wali kyoyogeddeko emabega nti Yesu yali muddugavu. Kitegeeza abaddugavu be basookawo mu nsi. Abazungu tebaaliwo. Mu creation temuli mu muzungu. Mu creation temuli muzungu. Abaddugavu be baatondebwa. Ebiseera byatuuka omanyi mulimu abantu abazoganya era mwalingamu abantu abakola amafujja bano bateka ebizeezeze mwabangamu ze tuyita migration. Abantu abamu baatambulanga ne bagenda gye tuyita mu far west eyo ewataatuukanga bulungi musana. Bwe babeeranga mu current day Europe bwe babeeranga eyo ng'omuzadde gutuukayo bulungi kyokka era ne bafuna obuzibu ne wajja wagwa gwe tuyita ice. Omuzira naye gwawangala kuba gwatwala ebyasa kyasa kira tuyita ice age period. Kati ice watandika okugwa watandikanga okukuŋŋaanya okulimako ne batandika oyingira mu mpuku ne beekwekanga mu mpuku okumala ebyasa. Abamu mu bo ne bafa abalanga babeerawo balya ku bintu bye baateeka ne batandika n'okweryanga ne cannibalism kigambo yatandikira eyo. Bwe bafu ice age bwagenda ng'akendeera
abantu abasooka okufuluma okuva mu cave omwana yasooka okuzaalibwa yazaalibwa talina melanin the black content awo abazungu we batandikira after the ice age period we batandikira naye ng'omuddugavu ye yaliwo era mu creation teriyo muzungu era kabaluma blaza omuntu mutono nnyo obuluma omuzungu iyo okuzuula obudo okunoonya omulozi agamba Garden of Eden n'anoonya ne baga Land of the Sun nga tayagala kuga nti Garden of Eden erikwa ye Africa awo some parts of Africa wali awulya kimuluma nakugamba mu kituufu aba kale creation y'omuntu kale tukkirize bwa creation Adam nga yasooka yasookerawa nekugamba Garden of Eden kyokka ate tugenda tusinga okugenda mu SS nga social studies mu history tugenda osoma still era history nga batugamba the first man to live was Zinja Sirompa still in East Africa oba in Africa kugadde creation etandikirawa mu Africa very good kati oli kamuluma ne mu creation omuzungu teyaliyo yajja after ice age period kati ye n'alyokalaki kati gwalina kujjawo ovewo kati yeye mupya yaliwo because those were just descendants of abali bavudde mu caves ate nga balina n'ebizibu byali bibawaŋŋangusizza loza kwaliko bayitanga aba Moa people nabo tujja basoma kujja bakola ko research tubogereka abantu abasooka okugenda mu Europe ate bali baddugavu abasooka okuva mu Africa saasana ne group y'abaddugavu yava mu Africa ogenda mu Asia yavamu abantu be Asia abantu bali continent bava mu Africa. Africa is the land of creation. Amazzi gona bagatambula batugamba the sources of water ziri mu Africa ne gasaasaana ensi. The sources of oil ziri mu Africa n'atambula ngolaba emigga simanyi nayira agenda simagifuluma emigga. The sources, the creation in the land of creation. So katika na amadini bafala bagakyusa okuvalinga bo ne bakulaga yaabwe eri Roma eri mu Europe kati ye Holy Land Vatican kati kanti bale Holy Land kati America ye Holy Land bana balokole Israel obategedde logic ne bakufulumya nene wera nti bakufulumya bo bayingira wano. What this is their new heaven. This is their new Jerusalem. This is their paradise. Ate guru liridda wago tulawo tiwoloza wali yebbu. Kama tewali guru na Gehenna. Ai Gehenna is the negativity of your deeds. Gwe byokoze ku nsi wa negative ebidira Gehenna yo. Kwigadi everyone bagamba omuntu kan determine his heaven and hell. Osobola determininga eguru lyo neki negnama gombe gwa ne Gehenna yo. On what we say tuli balabira ku bikolwa byabwe. Kale byokola byebikomyewo kibayita incarnation. Emesinga olingo yine emirimu gyokola egirumu mirungi nofa nobulukira muzzukulu omulala. Waliwo abataddanga ku kyalo ye yali aroga ye mubbi ate muje genda gwe tuli balabira ku bikolwa byabwe. Agenze mu Gehenna ye. Kale ebyeddiini bya bbaga ebyeddiini byono bannaye omusajja wuyo yakava Namirembe era kera Namirembe buli lwasande ola banyonyi omutwe wona bado sinzira okubeera nga otwaba olunaku olwaleero nkwebaza nnyo bbaga sooka osome enamba yo male nkole mention eno tuveewo bannange ekituufu bbaga nga bulijjo 0703 511 5890 703 Education is the best inheritance. Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School lisangibwa Kibajwe Degeya Bombo. Balina basomesa abatendeke basomesa abana kwa kuna mpaka kibine ekyomusanvu environment nungi sobose omwana osoma obulungi. Center number bazina center number ya UNEB ne yeddini nayo bagiina. Bakubira ku namba zino wammanga 700 808 882 ne 0786 0 593. Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School Kibajwe Degeya Bombo gy'oba otwala omwana akuume.